Ab'emikwano mwasuze mutya? Ekiro kyabalimbye eki? Wiiki yo ebatambulidde etya? Bannange ebintu si birungi naye obwesigwe bwaffe tetubujja ku Kristo wadde nga tubiraba wadde nga tubiwulira. Ekyo kitulaga nti okudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri kusemberedde ddala. Are you ready to meet him? Mukama beera naffe. Ennaku z'omwezi ziri 1st omwezi ogw'omunaana 2026. Saawa bweziti buli ssabbiiti ku makya muba muwuliriza amawulire agakwata ku mulimu gw'enjiri nga bwe guba gutambudde okuyita mu kirabo kya 13 kye tuwaayo buli kwoota. Kusaba tosubwanga okulira omulimu gw'enjiri. Mukama akunkumbire. Omulimu guvudde mu nsi eya Spain guliko omutwe okugamba ekirabo kya Enoka ekitundu ekyokubiri. Ssabbiiti ewedde twalaba ekitundu ekyasooka ekya Enoka, leero tugenda kulaba ekitundu ekyokubiri ekya Enoka. Bita Waluŋŋama ngenda kukusunsulira omulimu ogutegeere bulungi. Wiiki ewedde, ssabbiiti oba ewedde, twaleka Enoka alekulidde omulimu nga yagala guvaako okusinziira ku kibuuzo omukwano gwe gwe yali akola naye kye yamubuuza lwaki tuli musumba. Weewaawo twaleka agambye nti ye talina pulaani yonna era tasabangako Katonda kubeera musumba, era talina pulaani yonna gye yateekawo nti alibeera omusumba, era nga ye agamba nti ye okusoma obusumba pulaani ya Katonda etya. Twaleka agenda kusayininga ebipapula akataka kali ke baali baguze. Kale atuzizaako emabega nti bwaddayo okunyumiza mukyala we byonna ebyali bibaddewo ebibuuzi ne mukwano gwe ekibuuzo kye yali amubuuzizza. Wano Ingrid mukyala we ng'awuliriza buli kibuuzo kyonna bbawo kye yali amugambye, yatandika okujjukira engeri gye babadde bapeekamu Katonda, gyabadde apeekamu Katonda okufuuka omusumba. Yalabira ddala nga Katonda alinga atandise okuddamu okusaba kwe. Yaddayo eri Katonda n'amutegeeza nti Mukama naye nga toddamu, osirise nnyo, tukole ki? Nga bakyali mu kwebuuza kye baali bagenda okuzzaako anti baali tebaddibwangamu Katonda. Enoka agamba enkeera ku makya yazuukuka okwewunga eri Mukama nga bulijjo. Ng'amaze okusaba yabikkula ekyokuyiga. Yayagala okuyiga ku kukkiriza kwa Ibulayimu. Yasoma engeri Katonda gye yali ayiseemu Ibulayimu okuva mu nsi ye agende mu kifo ky'anaamulagira. Enoka agamba yalabanga byonna byalaba kigenda okubeera ku ye nga Mukama bwe yaddamu yeni Ibulayimu. Anyumya emboozi Enoka ti bannange ssaawa ziba ziwera ez'okumakya essaawa emu essimu yamukubibwa nga n'eyali amukubidde yali pulezidenti w'ettendekero lya Adventist Essangato. Wano pulezidenti yakkakkana n'asaba Enoka okumusonyiwa olw'okumukeera bw'atyo, era pulezidenti n'ategeeza Enoka nti munnange bwe nkulabye nga ku WhatsApp oli akitiivu n'ekimanya nti ozuukuse. Pulezidenti obutalwawo yamugamba nina kye njagala okukubuuza, njagala onziremu ye oba nedda. Yategeeza Enoka tubadde tukwetaaga ggwe ne mukyalawo mujje Essangato. Gwe ogenda kusaavinga mu boys nga Dean ate mukyalawo akole nga assistant girl Dean. Si ekyo kyokka tugenda nakkuwa omusaala wamu n'ennyumba. Ampuliriza bw'obeera ggwe okola ki? Enoka agamba yali tasobola kukkiriza kye yali awulira mu matu ge essaawa eyo. Yalabira ddala nga pulezidenti ayogera naye nga Katonda bwe yayogera ne Ibulayimu. Kale
pulezidenti yalindirira Enoka amuddemu kubanga yali akimanyi nti Enoka yalina bizinensi ye gye yali addukanya. Mu birowoozo ebingi ng'asobeddwa yatandika okweddamu ani Enoka ng'alabira ddala Katonda azzeemu okusaba kwabwe. Pulezidenti okubayita yalaba nga Katonda abaggulidde oluggi. Kyali kikutuuseeko? How did you react? Ze kyali kintuuseeko naye osobola okukaaba, osobola okuseka, abamu bafentinga. Mangu ago Enoka agamba yawulugumizaawo essimu eri mukyala we Ingrid n'amutegeeza ekyali kibaddewo. Yategeeza mukyala we nti pulezidenti yakankubira kati essimu ayagala tugende Essengeto tukole eyo nga baddiini b'abaana. Nga bigudde mu matu ga Ingrid yatandikirawo okukaaba okw'essanyu anti yali asabye Katonda ebbanga nga tebaddibwamu. Ate mu ssanyu eringi Ingrid ate teyatandika okulowooza kati bannange ngenda kulekawo maama wange. Yagamba Enoka nti nedda kansoke ngendeko ewa maama mutegeeze ebibaddewo. Si ekyo kyokka ate era Ingrid yagamba Enoka tomanyi Katonda tumusabe akabonero akalala nga Gideon naye bwe yamukolera. Awo nno tunaagenda Essangeto. Lwaki Ingrid yasaba akabonero akalala? Agamba nti yali alina kyasabye okukola mu dipatimenti y'abavubuka, kale baali tebannaba kumuddamu. Kati wano wagamba nti senga Mukama ayamba youth director nanziramu mu one of these days, I will take it as a sign that we should go to Essangeto. Ebintu bya Mukama bannange temuzanyiranga ku Mukama. Agamba nti waayitawo obuyisi eddakiika 30. 30. Ate dayirekita yamuweereza obubaka ku ssimu ye. Yali amutegeeza nti bye yali ayagala okukola baali bakyabitunuuliriramu. That's all. Ye ansa gye yamuddamu. Wano olw'okuba Ingrid yali alinda sayini ng'afunye message eyo yayitirawo baawe Enoka n'amugamba tugende Essangeto. Tugende. Ko Enoka kwe kumubuuza ate kiki ekibaddewo. Wano Ingrid yamugamba nja kuddamu nga tutuuse ewaka. Abawuliriza kolingi mugiraba. Bannange mukimanyi nti Mukama addamu okusaba kwaffe sometimes ne tutakutegeera. Laba Enoka Katonda bwe yaddamu Ingrid amuddiddemu awo. Kiki kyeŋŋamba? Keep on praying and wait for God's answer always and always. Bannange ebintu bya Katonda. Munnange Mukama ngazzeemu abaddu be bano Ingrid ne Essangeto ne Enoka. Leero wenjogerera bino, wembabuulirira bino, Senge Enoka bakola ku Essengeto Adventist College. Ne batabani baabwe basomera ku ssomero erya primary eriri ku same campus. Ekyewuunyisa Enoka eyali so good mu physical therapy practice kati bannanga asoma busumba. Musanyufu nnyo buli lwayogera ku Yesu ng'amutegeeza abatamumanyi. Ebigambo byokka bye boogera abafumbo bano bagamba baasalawo okuwuliriza eddoboozi lya Katonda, beetegevu okukola kyonna Katonda ky'aba abalagidde. Nti lwaki? Baakimanya nti obulamu bwe balina si bwabwe, bulina nannyini waabwe ye Katonda. Therefore bali ready okukola ky'abalagira yonna gy'anaabasindika. Ugamba otya gwampuliriza? Are you ready okukola kyonna Katonda kyakulagira? Tulina oluyimba lutuyimba byonna biva gy'ali. Yesu tumwebaza bwebaza. Kkiriza okole ky'anaaba akulagiridde, ky'anaaba akugambye ng'ekiseera kikyaliwo. Nsaba Mukama atukozese kubanga gw'omulimu gukyali munene ate baatuma batono. Woli beera ready asobola okutuma. Ekirabo kya Sabiiti emabegako buli kirabo kye tuwaako nja kubiddiŋŋana kyayamba okuzimba ekisulo ky'abawala ate ne kiyamba n'okugaziya dipatimenti ya
theology bambi eno kamwasomera n'ekisulo Ingrid gyakolera kati. Kyokka ate ekya kkooti eno kyo kigenda kuzimba obulamu bw'abantu bangi. Enjiri yakubuulirwa okwetoolola division ya Inter-European. Yes, naye essente zoonowaayo zigenda kukola omulimu ogwo. Wano bwe nkusabira bambi tokoowanga kuwateekamu awo ku baasaayo awali 13 Sabbath, teekamu kamu ofuna omugatte koota bwenigenda okugwerawo nga nawe weewuunya omugatte gw'olina. Nsaba Mukama abakozese bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Happy Sabbath.